mu kaseera ng'ebula emyezi mibale embalira y'ebyensimbi y'omwaka 2025-2026 eggweko ate twolekera omwaka 2026-2027 ebitongole bivujjirwa ensimbi okuva mu kitavu eky'eggwanga byongedde okutuukirira ababaka ababiyisiza ensimbi ezeeyambisibwa mirimu gye biddukanya mu byo mwe muli ekyamakomera n'ekyo ekivunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga era ng'olwaba biwubyeko olubu lw'ekigere ku palamenti okusikana akakiiko kavunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda nga ne baminisita ababikulemberamu tebabibuzeeko. Ababaka nga bakulembeddwa musenzi w'akakiiko kano Wilson Kajwenje bagadde okumanya engeri amakomera gye gaddukanyizibwamu ku nsonga z'obuyonjo eri abasibe kw'oteeka n'ensonga y'omujjuzo mu makomera ag'enjawulo. That this is the way to go, and I don't know how far they have gone with this plan, and probably what would be their proposal to start with where, because when you look at these regional prisons, you go to Mbarara, you go to Masaka, you go to Fort Potro, the congestion is too high. We want to know which one would you like to start with. Ensonga Dr Kizza Besigye naye esimbiddwako essira nga baka bagala okumanya lwaki taweebwa basawo bayagala okuba nga bamukolako. In following on media the health of Dr Kizza Besigye, so there are very many contradicting statements in the media and out there, so we wanted to know the state of his health and how you're managing him if he's not well, so that the public and the population can know really what is happening, because even us here we've been in the villages, we don't know what's happening. But abakulu okuva mu makomera mu kwanukula ku nsonga y'okugaziya amakomera bategeeza nti gakuzimbibwa era nga n'enteekateeka yakutandikira mu bitundu eby'embalala. The issue of the construction of the minimax prisons, we have a strategic plan for those minimax prisons, and the construction, we are going to phase them out. One, we shall have one fund permitting. We are going to start with Mbarara Minimax, which we are going to construct. Then in Northern, we are going to have one in Lugore, because we look at where the areas with the big pieces of land. Ensonga ya Besigye bano bategeezezza nti ekitongole ky'amakomera kikola ekisoboka okulaba ng'aterera n'okufuna obujjanjabi bwetaagisa. We are taking care of Dr Kizza Besigye to the best of our, but of course he has his preference, and together with the family and considering all other issues at hand, when need arises, he can be able to allow to access his private doctor. But otherwise, prisons will have the capacity to handle. Ensonga y'okukozesa kaabuyonjo mu makomera abaka bagamba nti omutindo gukyali gwa wansi ddala, kyokka nga naye abatwala amakomera bajyanukudde ne bategeeza nti yandibadde yakolebwako dda lwakuba ebimu ku bizimbe si bya gavumenti nga bya Bwakabaka, ekibatera okulowooza nti kizibu okuddaabiriza ennyo ekintu ekikyali kikyo. Been improving on those structures, much as they don't belong to us, because we sort of have issues with those former local administration, some of them especially which are sitting on kingdom property. However, as we talk now, we have less than 13 of those kind of structures which are still having night bucket system. The rest, they are all being improved on with the waterborne toilets. Ate abakungu okuva mu poliisi basabye okubongera ku buyambi nga bategeeza nti ensimbi singa zisalibwako ku muwendo omwaka gw'emyezi 2026-2027 kiyinza okubalemesa okutuukiriza ebirina okukolebwa, ng'ebimu ku byo kwe kuli okuzimbira abasirikale ennyumba kossa okubambaza yunifoomu, ebyentambula ssaako ne kamera okwongera okuddaabirizibwa. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku KSTV.